Celebrity track extra UG ogamba oti omulungi atulaba n'otuwuliriza n'otugoberera kyokola kyamaanyi nnyo kubanga otugoberera kyolina okola kikimu subscribinga tubenga tukwasaganya bulungi ensonga zino wammanga nga bezino okutambula mu Uganda n'ebitundu ebiriranyeewo. Bannayuganda gye muli eyo amawulire gabira ganjawulo gabira gatuukawo every time buli kaseera gatugwako buli kaseera bawo eggulire eritonyawo naye tulina odi batuusaako nga bwe liri. Wenjogerera essaawa zino nga bw'olaba mu katambi ako oyo mukulu agambibwa okubanga yasiga musiguze eyasigudde omukyala Pastor Jengo. Nobola akatambi ako kakulaga omukyala oyo omukyala wa Pastor Jengo ngalina omukulu oyo bagamba mbu omukyala ono omwami yamusigula awangalira ku Salama Road era akatambi kano kagenda okufulumira ng'ebigambo ebiwungeesebwa nti omukyala Jengo baali bayawukana ne baawe olw'okumusanga mu bwenzi yamuteramu katraka mu simu ku bigambo ebyayogerwa ku mutimbagano n'abanne ba in-laws ba social media in-laws ab'enjawulo nga boogera nti omukyala Jengo alabika nti tafumbye mu ddya okumala ennaku 3 bamukwatidde mu bwenzi ng'ate waliwo omusiguze ali ku Salama Road eyamusigudde awo nga bwola akatambi akakafumye olunaku olw'eggulo kalaga ng'omukulu oyo agambye okuba nti musiguze yasigudde omukyala Pastor Jengo nga bali mu katambi ako balinga abeerigomba omanyi okw'erigomba biki bikyagala mu kisingako biki bwe bityo biragira ddala nti ekikola kye balimu kyakulaga nti omukyala naye waali simu mativu oba gyali simu mativu era akyagwa kubanga ayagala afune ba smart wire ba smart criminal wire abalina wire ezimalayo era kyovola balina omwami oyo wetwogerera ebingi bibadde byogerwa gye buvuddekwawo nti omukyala ono yali yanoba yagenda mu bigambibwa omukulu yateeka ka traka mu simu n'amutracking okutuusa we yamusanga mu kazigo k'omusajja omu ku Salama Road ng'ate bali mu kikolwa kya mukwano. Bigambo mbu ebyogerwa ku mutimbagano ng'Abannayuganda babyogera ne babisaasanya ku mitimbagano egy'enjawulo. Kati we twogerera twabadde awo ku lunaku lwa Sunday no ng'omukulu Pastor Jengo ali mu kubulira mu church tuba tuli awo ate nga endiga zikwako surprise n'abagamba surprise ng'omukyala ate yeoyo ng'atuuse ku lunaku lwa Sunday. Ekyebuuzibwa kyekigenda maaso maka g'omwami Jengo omusumba Jengo owa Revival Church Kawala mutani wa Pastor Yiga omugenzi bwe twogerera essaawa zino kiki ekigenda maaso wakati w'omukyalo ono n'omusumba Jengo ate kati ate kubuno obutambi bwafulumye obulaga nti ate ono omwami ali mu katambi ako yandibanga ate ye musiguze agezaako kusigula omukyala wa Pastor Jengo. Situmanyi oba kituufu oba si kituufu oyo omukyala gw'olaba mu katambi ako ye mukyala Pastor Jengo ate essaawa zino twogerera nti ate omusiguze yali naye ennaku eziyisaawo before Sunday. Ebyogerwa Kasuku yavayo n'atangaza yasooka breaking news okulaga nti omukyala Jengo yamukwatidde mu bwenzi. Wetwogerera Kasuku tali mu ggwanga naye yasuubiza nti bwakoma mu ggwanga essaawa yonna agenda kuba nga atuweereza updates bwino kuba Kasuku yali mukwano gwa Pastor Jengo ayinza okuba nga alina ebyama byamanyi ffe bye tutamanyi so tulindirire amawulire agagenda okuba nga gava ku side eyo tulabeke tukakasa amawulire gano ge tukuweereza. Ne ku Celebrity Track kyokola kyamaanyi kubanga osubscribinga twongera okukubiriza nti gwe Uganda essaawa yonna tukubako amawulire omukyala akyali mufumbo batakyali mufumbo batugamba nti omukyala yanabadda nga tanaba nakujja mu ddya naye katulinde tulabe embeera nga bwegenda otambula. Omukyala Jengo ono wajidde mu kaseera kano nga waliwo amawulire mangi agoogerwa omwami awasadde omuvubuka ono bamulaba n'abakyala bangi kwegamba naye atuuka n'asalo n'agamba nti agenda salawo ate alabike nti agenda ayanjulwe mu maka wa mwana muwala ono omukyala we ono mu kijujulu beautiful ekyolaba ekyeru ku screen n'agamba kansalewo munaye ebigambo byogeddwa bingi kansalewo ku olwo ngende nkyali mu maka ge wammwe bantegeere nti nze bbaawo naye byonna bw'abikola Pastor Jengo abikakasa ayagala kakasa omusajja ayesibye ku mukyala we nti nze nsobola okukola step eddako gwe tolina kiddako naye katulinde asinga yatwala abaana ba Buddo SS bayimba nti luliba luti ne twawula abalenzi ku basajja akayimba akondooza mukajjukira bulungi nnyo naye katulinde ku lunaku olwo tulaba ani agenda okuwangula ani asiga bagamba zake anasinga yanamutwala bwe buyimba ng'obwo bwa Chris Evans
kubanga tuwuliriza maaso awo ani agenda okuwangula omukyala, ani amusigaza, ani amutwala, kyani kya musajja kya mukazi, kya musajja kya mukazi, byonna tubirinde awo mu part 2 egenda okubanga eddirira. Tova kusaba bitwak subscribing nange devotion kutambuza bulungi nnyo kulabika nti ensonga zino tuzitambuza bulungi nnyo. Tovaako ensonga zonna nja kubanza kuweereza omusumba jengo bwe tuba tumufunyeeko bite ye n'atuwulira side ye yakirowoozaako kikuba nti bagamba nti omukyala bamusigudde ate omusiguzi ali ku Salama Road. Salama Road esigudde abakyala bangi. Salama Road etutta abakyala babaserebu bangi. Salama Road eriko obuvuyo bungi twakalaba Akiramu owa Kuduthumu ate nga naye abadde ku Salama Road eyo. Bagamba obuvuyo buli ku Salama Road. Salama Road asamaka g'abasajja Salama Road. So tuba tulindako tulama buli agana bagavayo kusaba buli twaka nze devotion matovu kutegeeza nti banafe abashura agents okutegeeza nti enaku z'omwezi 12-17 tugenda wali mu Egypt, Misiri, Cairo. Tugenda nga tulambulako the beauty of Egypt begateko Ashura agency olabike nti begatako bakutwambuza bulungi nnyo nje tunyuweko fenna nga tuli wali mu Misiri, Egypt kyokwanga tukwasaganya bulungi nnyo ne tiimu yonna nene okutwaliza awamu mujje tulambule Ashura agency. Okutegeeza nti tickets zijja kubeera ku sente ntono nnyo okuliko two tickets wakati wabafumbo watu oli mufumbo oba oli mufumbo atoli mufumbo nawo ticket yo weeri ojja kubanga buli kimu otambula bulungi nnyo. Bakutegeeza nti enaku z'omwezi zigenda kubeera 12 paka 17 February 2024 mujje tutambule fena aba Ashura agents bagamba explore the beauty of Egypt. Tulabe embeera nga bwegenda kuba kanti tusimbula wano ku the source of the Nile paka Egypt kitugenda banga tusibira okuyinga okutambula byonna nga kwebiri $107 omuntu omu kapo $3,000 ojo begateko bafune ku namba z'essimu noti 75988858 noti 7886383997 banafe abashura agency tujja batambula nabo nga tugenda wali mu Egypt okulabika nti ensonga tuzikwasaganya bulungi. Bagenda bafune ku www.ashuraagents.com ojja kubafuna bulungi nnyo mujje tambule kwa finance devotion matovu mbere bulungi amweraba. Most people thought that this person is new in my life, but we have always been there. Not even had not become a pastor. In those years, the first year we were together, the second